Okay, kali twongera okubuuzako once again tuwasuza otya abaana baddayo ku masomero. Abazadde bunaku tubagamba wano omwana muteeke mu ssomero ly'osobola. Omwana w'obuwala toteeka mwana mu ssomero kubanga owamujja omwali oba wamuganda wo. Abasajja temwekaniikirira nammwe mwabitandika eby'abakazi bintu byakweraga school fees ziryoka zikuleega. Naye n'ab'amasomero bambi muwuliziganye twewulirize. Nange saagala towanga asomere mu ssomero ebbye ennyo kyobola namuleeta ewammwe omuzadde waba alina kyaleeseeko tutandikiraawo kubanga era mugenda mugaana osoma zino ennaku ezisooka naye era akakadde akamu agenda kasasula akamaleyo munaazisasula ezo ennaku. So ffenna tukkirize nti tuli mu bizinensi abaana balina okusoma ate nammwe mulina okukola. Kaakati tetukomplikatinga kintu kino tekifuula kya kitalo nnyo twewuliziganye. Naye nammwe abazadde ate mwogere wagala office n'agamba linda ng'atalina ssente. Linda mwe. Kale, 10 zakayita ku ssaawa emwezi amakya gonna ku lwaleero tereza essaawayo ate twongere okubanga tumenye gye tutandikamu. Okay. Kale tugenda kutandikirako ku bannaffe aba National Unity Platform. Kaakati week ewedde President wa Yoweri Kaguta Museveni bwe yali e Munyonyo ayina ebigambo bye yayogera ebireka ebyasaanudde emmeme y'abannaffe aba NUP. Kakati President mu bigambo bye yavaayo n'agamba nti amaze okuŋŋaanya obujulizi obuwera era nga mu bujulizi obwo akakasa okubanga bannaffe aba NUP baamubba obululu obusoba mu kakadde akamu. Abaana abo. Kakati okusinziira ku President Yoweri Kaguta Museveni yatubuulira ne we bayita n'agamba nti ebyuma bya digito wano basingira ddala okubbira akalulu. Nti ebyuma bwe bivaako awo nente zironda. Okay, let me ask something before we go any further. So, President alinga agamba he doesn't want us to go digital. Kati mugundize mu amendment zayagala zireete mu electoral reforms ekyuma bwe kifa nga polling station tuggalawo okulonda. Mutegeera bulungi. Kaakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo President Yoweri Kaguta Museveni yagamba abanupu babanga babulira nga kibakutteko nnyo nga kibalumye kibaddugudde bagende mu kkooti bamuwawaabire. Kakati olunaku olw'ejjo President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ku bigambo ebyo byennyini n'awandiika omukuku gw'ebbaluwa n'aguweereza President afuga eggwanga guno Yoweri Kaguta Museveni. Gabasimbagane. Era nga mu bigambo bye yamuweereza mulimu ennyingo eziwera naye nga kuzimu ku nnyingo ziyinza okuba nga mpitamu bwe yagambye nti munnange weebale kubanga naye wakirabye nti nno wabbibwa. Kati n'amugamba nti olaba otya singa akalwako tuddamu ne tukabala before international community. Mwana oyagala abazungu. Agaye bamitinge amaso gabe. Bateeke wala leete ebibokisi nga abazungu abachina abayindi bali wali. Buli mweru n'abe Yerusa. Kairwa kyakulembeza abazungu naffe tusobola obbala akalu. Anti kaatulema luli. Biteyo ku bagenyi. Teyavuddeko n'abuuza wembanga nakubbanga nange bwe mpuliranga ndabika nakubba lwaki ono yannyambako mu kubba tewamugoba ali ku byaba kama oba ntegeera n'agamba nti wegibanga okubba kwabba tetusobola kubba ffekka tulina okubanga tulina we twayita okukola ki okubba oyo naye yali yeetaaga okukola ki okukwatamuko aviireyo kole ki aviirewo ddala. Kale kakati Kyagulanyi bw'atyo yayongedde n'okubanga ategeeza abantu be nti agenda kubanga ate mu maaso awo akola nationwide tour bagenda kubanga ate baddamu okubanga ate batambula. Poliisi yawona bulungi agamba nti omwezi ogujja nga gutandika akkiriza nti nno ndowooza okusinziira ku biragiro by'abasawo ajja kubanga akoze atya ateredde naye ba mu mbeera yonna gy'anaaba alimu ayino bajja kuddamu okubanga ate batambula okusobola okubanga ate basagulira ekibiina kyabwe obuwagizi. Poliisi yabasabye okwongera okubeera nga ate bagoberera amateeka. So ebyo nno bye biri sayidi zeeyo. Kale nga tugenda mu maaso ate awo nga nawo tuvuddewo tugenda kudda kakati minisita w'ebyenjigiriza era nga ye first lady w'eggwanga lino Janet Kataha Museveni ayise bakyansala ba universities ez'enjawulo okusobola okuba nga ate ataawulula obutakkaanya obubadde sayidi zeeyo. Abantu abakumunange balemu okukkaanya. Kati omuntu omukulu lwaki oli mu kukkaanya? Kakati no munnange wano ekibadde kibalumya kiri kitya. Tulina akakiiko kali aka National Council for Higher Education akalambika
ebisomesebwa ndowooza byonna byonna ebisemberayo ddala kati akakiiko ako kabadde mbu keeyingiza mu kulonda ba senate representatives ba senate representatives bava mu public universities ez'enjawulo kaakati kano kaakakiiko ka National Council of Higher Education ndowooza nga katandise okuinfluencinga sinakindi n'okusalawo baani abalina okugenda ku senate yaako okutuula nga public universities kiziruma zigamba fe abantu abakulu fe baprofesa badokita lwaki muba mututegeerera omuntu omukulu osoyinza omumubuulira kyokkola mugamba otya nti lyamira genda weebake sikulaba waawugamire kakati no munnange mukomukulembeze w'eggwanga ate nga ye minisita n'agamba nti musooke mujje kale baana bange kati wano ebituuse bigenda kutuswaza mugenda kutuswaza muli bantu bakulu kiki banenenganya mu luzungu n'evvuka ezisusse bweziti kakati no munnange olunaku olwaleero bagenda kuba basisinkana era n'agamba nti kakati oba temwagala bali babasalira mugenda kulondera wano nga ndaba era kigenda okuba nga kikolebwa olunaku olwaleero era nga tukkiriza nti bwe kinaaba kiggwa ate kijja kuyambako kubanga ate neri mu National Council for Higher Education chairman w'akakiiko ako Professor Eric Katunguha ne Deputy we Joyce Kwesiga nabo ekisanja kyabwe kyaggwako nejjuke ba Senate representative bali tebakyatuuka kakati awo nno wetuli kino bwebanga akakiiko ako tekalina bakulembeze emirimu mingi gigaana okutambula jjukira tugenda ne mu by'okulonda tulina okukebera empapula z'abakulembeze abamu babaasoma waliwo digiri ze tulina okwekkaanya abantu bafunye digiri emabegako awo tulina okwekkaanya obutuufu bwazo kakati olukiiko olulina okutukolera ekintu ekyo bali mu kunenengana so ebyo nno mukulembeze gwanga byagenda okukolako olunaku olwaleero kale munnange nno embwa teyatandika buuzi kuboggola buboggozi n'okuluma yatandika kakati abakulu bannaye abasawo munnaye nno mulimu sekita ekola omusango nogamba yi bantu nga batiika Dr. Jabuzi n'agamba awo mulukuba muveewo abalwadde bonna ne bavaawo n'agamba ate ejjukira omusawo atiisa olumu ateekako n'ekirwadde kyo nyabo wakabootongo tulirako wali n'owulira nga yenna akujjudde bwati naye munnange mu ddwaliro lyattwe ekkulu ery'emulago hospital waliyo emisango waliyo emisango nno girimu ne Idi Mulamba Mulago Hospital egyokuba nti bakozesa office omwaka gwa 2016 mwaka 2017 munnange nno bano nno beekobaanira ddala abakulu amannya kuliko oyo gw'olabaawo ku kamera obukulu nno nabo bino bikola myaka mitatu nejidda mukadde oyo omukulu gw'olabaawo he's a former engineer ew'eddwaliro lya Mulago Hospital amanyikiddwa nga Perez Batanda myaka 68 emyaka jjajjajja nnyini yakoze kakati nno balina emisango gye baalimu kuno nno kwaliko nga bwenkugambye Idi Dr. Byarugaba Baterana Bonaventura nga kuliko facilities former engineer department head amanyiddwa nga Edward kuliko ex hospitals administrator Kenneth Wafula former head of procurement Christopher Kware ne Adaka Muchunguzi ono nga naye yali former head of procurement bano nno saa zino nga ne Idi Mulamba bo bali on bail kakati mulimu companies bebayitanga ba shareholders bebakolagananga nabo okubanga emirimu egimu gitambula kuno nno kwe kuli Cetramaco Limited kakati ng'ekisinga obukulu ekiri mu misango gino mbu bali abakulu nga n'oyo gw'olaba ku kamera ne Idi Mulamba beekobaana ne bakola nga bonoga muno mugenda to procure something ne bafulumya nga eriko budget ya billioni 3 n'ebirala bibajjanga balimbalimba kati nga abakulu mu office batuula bonna ne bateesa ne bakwatagana n'eno company kozi yali inanga okusupplyinga ng'eddwaliro bakolagana nga gwalinga mupango beekobaana babekitongole nga balaganga bagenda okigulira ebintu webale nnyo kakati munnaaye bwe batukamu ebyokubeera nti babala eddwali and all that babagwamu bonna era babakwatirawo we batyo paka luzira naye bajja nga bababeiro kakati olunaku olweggulo omukulu oyo gw'olabaawo former engineer yalabiseeko mu kkooti ya Buganda Road bw'atyo n'asomebwa omusango gw'okulya enguzi naye omusango yagaweganye maaso g'omulamuzi era bw'atyo n'aweebwa cash bail ya miliyoni 6
naye nga kati gw'omusango gwo gwamusomeddwa of course abeera asobola okudda nga ebawuza kuba aba yagweganya abatasobola kuteekebwa munda so bwe bityo bijja okuba nga bitambula mpaka wegunamukka mu vyo wanaagugira oba ye wanaaguwangula kubanga bail is a constitutional right. Exactly. So munnange byebye ebyabakulu otuuka n'okwata ku mutwe ne weewuunya omuntu oliddewa telefayina amakya gonna kole twongera kubanga tukubuuzaako nti wasuze otya kansubire nti oli bulungi twera ku ssaawayo ziri abimusatu zakaita ku ssaawa 3 ez'amakyago munnange ekiri ewaffe embaale ate guno gwaddemu akagwambalobannaŋŋune munnange ekiri ewaffe embaale eyo twafunye obuzibu abalwadde abasawo bagambye tebakyabalaba kujja kumira ddagala abalwadde ba HIV kakati okusinziira ku amanyiddwa nga Miss Catherine K. Migabo ng'ono emanya eri Kabalole si Kabalole manya Kabalole si Mbale Kabalole district HIV AIDS focal person agamba bayina abantu abawera mu 200 abalwadde 200 plus abamanyikiddwa jjukira waliwo obulwadde bwa gavumenti tosobola genda mu pharmacy n'ogulayo empeke nti weemirireko ogenda ku line tugiyita line oba mulwadde wa gavumenti edda kaabanga kadomola munange kakati batunula mu bitabo kati omuntu bwafa ng'abadde ku ddagala bamanya ti Seimo yafudde ne bakusaza ne bapudetinga tusigaza n'example bw'osenguka n'ova mu kitundu nga baapudetinga naye banoonya abalwadde tebabalaba tebamanyi oba baafa tebamanyi oba baagenda tebamanyi oba baddawa ndowooza baddamu ku mbavu era bajja kudda nga viral load zikendedde but you know that is the most dangerous thing ekibiina tunabakola kitebaza